bwe zibeerawo etuyamba okulabika nti tufunamu ssente eziyimirizaawo obwakabaka era zemubamu ssente mu ebyo byonna bye mulaba kabaka ng'akola okuzimba amasomero okujjanjaba endwadde era n'enteekateeka zonna ezikulaakulanya obwakabaka. Enteekateeka zino ziri wonna mu Ggombolola era nga emijoozi gino gitundibwa mu bifo eby'enjawulo. Wano ebbajjo anaaba ayagala okufuna omujoozi nga tatambudde ku dduuka lyange wali nja kugireeta nsaba mugijje mugigule emitwalo ebiri kiiti eyo. Eseeta waliwo wali ow'Eggombolola okulinaanaawo supamaketi eri ku mukono ogusooka ogwa kkono awo nawo zitundibwawo. Emikono waliwo ebifo ebiriwo nga ku ssaza n'ebifo eby'enjawulo. Bannange nsaba nkugule emijoozi egya Ssaabasajja tuwagire enteekateeka y'Obwakabaka. Nze Ssekabembe n'ekubadde.
kaabo bwekenyini mukama yogera nabo obateekeko ensisa ey'amaanyi ku lw'abantu taata mukama ddati ng'obuli bwenguzi bulinga obuli bwenguzi mukama abantu nga banoonya emirimu nga tetuliiwo yoli katonda omuyinza w'ebintu byonna waliwo ogamba nti oyogedde n'okola tolikola mukama weegulumize mu uganda weegulumize eri abantu botaata mukama sisinkana bamemba of parliament mukama abamu nga balinga eyo bifaananyi abamu nga bagenda kulya ssente nga ne babikola mukama taata gwe katonda ayinza byonna sisinkana abantu abo taata mukama olwo oteese be tutategeera mukama teeka okuwabula mu mitima gyabwe mukama nkwegedde katonda ayinza byonna gwe katonda akola ebinene katonda akola ebikulu basisinkane abakulira ebitongole byonna kabaka w'abakabaka mukama abantu nga wandika ssente ezitaliiyo abantu nga bakola ebitagulumiza linnya ly'omukama tukwegayiridde otusaasire otusonyiwe mukama tusonyiwe obuli bwenguzi obuli mu ggwanga tusonyiwe obukonkane obuli mu ggwanga lino mukama tusonyiwe obunanfuusi obuli mu ggwanga lino mukama twenenya ku lw'abasirikale abo bakuba abantu mukama twenenya ku lw'abakulembeze bonna mukama bavumisiza erinnya lyo kubanga emoto yaffe egamba ku lwa katonda n'ensi yaffe ekyamazima si kye tukoze mukama tulaze tutali butuukirivu mukama tuloze ebintu bingi ebitagulumiza linnya lutaata kyetuva tusaba Isaac Lubega Sebyala omusumba mu kanisa wano ebbajjo egwa mu busumba bw'emisinde musabadiikoni bw'esseeta bulabirizi buno bw'emukono twebaza katonda kubanga atuwadde ekisa mu byonna ebikolebwa tumwebaza tubadde tubasabira bannamawulire abantu ba Uganda mu byonna ebiyitwamu ebiggo n'ebirala ekyamazima tubiraba netuwulira ennaku n'okusaala tusaba katonda oyo akwate ku mitima gy'abantu ababakuba abantu oyongere okumutegeera bategeere nti tuli ba Luganda abalina okutambulira wamu ate naffe wano ebbajjo tulimu kuno onda twebaza abantu abatukwatiddeko abatuwaniridde mu byonna era tuteeseteese olunaku olwo olwanga 6 mwezi ogwokuna tugenda otandika nga lwe lunaku lwe tusuubira okusereka ekkanisa eno gali kwoleka mukama tumwebaza olwabo bakozesezza okutukwatirako n'okukwatira awamu okuzimba okutuuka ku leve eno essuubi lyaffe nno liri mu bantu era kyova olaba nsaasiranya abantu abakuba abantu bannaabwe kubanga kye bakola baba tebakimanyi bwe tukolera awamu bwe tukwatira awamu ng'ekkanisa bwe tukwatira awamu ng'eggwanga tugenda wala omulimu guno gukoleddwa mu kiseera si kinene kuba ekkanisa eno yatandika mu mwaka gwa 2012 okubeerawo naye okuzimba ate kuzze luvannyuma kuba twatandikira eri mu kibaati twebaza katonda atubedde mu bumu n'okukolera awamu tumanyi tujja kumalako era nga 6 omwezi ogwokuna tubayita mwenna bannayuganda mujje mutukwatireko nga tuzimba ekkanisa eno obubaka bwange buli nti katonda oyo abasobozesezza atuyisizza mu byonna era tumanyi nti ne wano anaatusomoza anaatuyisaawo mukama abawe omukisa abakuume abalabirire ne mu bisoomooza ebifaanana bitya bimuyitamu nga bannayuganda mukama waali okubawanira amin ekkanisa eno okugituusa okugimaliriza tusuubira nti singa mukama atuwa miliyoni 398 tugenda kuba tumaliriza ekkanisa eno n'olwekyo twetaaga abantu abatukwatirako mujje mutukwatireko kubanga buno buweereza bwa mukama ne mukama anaabawo omukisa mu byammwe bye mukola mukama yeebazibwe Linnya Magola Julius Ses nga nze ow'ebyenkulaakulana n'enteekateeka mu kkanisa eno St. Luke Bajjo Church of Uganda. Twebaza buli omu atukwatiddeko okutuuka mu kiseera kino nga 6 ogwokuna twagala okusereka twetaaga miliyoni 2 twagabye kaadisi era tusaba mukama abakwatireko mubeere nga musobola okujja mukwatireko tusobole okusereka ennyumba ya mu nsi tulabamu abantu nga bayisibwa bubi naddala ab'amawulire nga waliwo ebya kampeyini bino tusaba mukama akwate ku buli omu ku mutima baleme okutulugunya abantu babeere nga bakola emirimu gyabwe bulungi erinnya lya mukama
erinnya James Busaazi ow'ekisa kya Katonda naze mukubiriza w'ekkanisa ya Central Bajjo Church of Uganda. Tubayita njagala okutwala omukisa guno okubakoowola mwenna okujja okubeerawo nga mukaaga April 2025 okujja okutukwasizaako nga tuzimba ennyumba ya Mukama waffe okutwala obuweereza n'okugaziya obwakabaka bwa Katonda e Bajjo. Mukama abadde atukoze bulungi. Tubadde tuzinze tutuuse ku levo y'okusereka. Tubakoowola mwenna abazadde mu biro bino ebiyitiridde ng'abaana beekola ebintu eby'enjawulo, bakomitinga suicide, abaana tebakyawulira bazadde. Ekkanisa nga zino ebifo nga bino byebibudaabuda abaana mu ngeri y'enjawulo. Abaana ne badda gye tuli ne bakola ebintu ne batambulira mu nguudo ez'edda nga bwe tuzimanyi bajjajjaffe bwe baazikolanga. Kale tubakubiriza abazadde muweeyo omuwendo nga mujja okuzimba obwakabaka bwa Katonda nga mukaaga, tusereke ekkanisa yaffe eno, ate abazadde naffe tusinzizeemu, ate wamu n'abaana basobole okusinziza wano. Tubalyowo emyoyo, abaana bakomewo gye tuli, abaana bakole ebyo ebibasuubirwamu ng'abaana. Bazadde bannange mbakubiriza, ekintu kisusse ennaku zino, abaana bakubiriza abazadde bannange mujje mutwegatteko, kubanga Bajjo yeetaaga abaana abatya Katonda, abawuliriza Katonda, abawuliriza abazadde okutwala ekitundu kyaffe maaso. Mbakoowola mwenna nga mukaaga mujje tuzimbe ekkanisa ya Katonda wano e Bajjo Central. Mbakoowola mwenna, Mukama abeere nammwe era abakuume. Tubaagala nnyo, tubalinze ku lunaku olwo. Mukama abeere nammwe. Busaazi olw'ekisa kya Katonda nze mukubiriza w'ekkanisa y'e Bajjo. Ssaabasajja bwe yasiima n'ankwasa ekitongole ky'obuwangwa, tuli wano ku kanisa eya Bajjo St. Luke, era nga tuli mu nteekateeka z'okulabika nti nno ekkanisa eno ezimbibwa era n'okugimaliriza. Ekkanisa eno tebaddeewo bbanga ddene, naye twebaza Mukama Katonda olw'ekisa kye nti nno obuweereza bwonna obubaddewo okuza omulimu ogw'ettendo okulabika nti ennyumba ya Katonda eno ezimbibwa. Ennyumba eno eya Katonda egenda kuserekebwa. Ekyo nno mbeebaza abantu ba Katonda bonna, ab'enzikiriza zonna abasobozesezza omulimu guno okutambula bwe gutyo. Tugenda kusereka era nga ennaku z'omwezi nga 6 enteekateeka eno weegenda okwalibadde okulabika nti nno tusonda ssente okulabika nti tuteekako akasolya, era nga kyekiseera kyekimu nga waliwo enteekateeka ezowa Kabaka Birthday Run. Olunaku olwo lumanyikiddwa, naye nsaba abakristaayo bonna, abantu ba Katonda mwenna mu nzikiriza zonna, mugule emijoozi. Oweekitiibwa Ssekiboobo yalonkinze era ne ku magombolola gonna mujje mugule emijoozi mu bungi. Ku mbuga z'amagombolola yonna kiiti ezo gye ziri siringi $200. Era bw'ogula kiiti oba owagidde enteekateeka zonna, naddala nga emulamwa oguli ogw'omulundi guno nga bwewoka bw'osobola okwalibadde okuwagirira obwakabaka, era nga tuli mu kwerinda endwadde zinnamutta. Ebyo byonna byonna tulina okwalibadde okulabika nti emiramwa gya Ssaabasajja buli we givaayo tugiwagirenga. Nze Ssekabembe Eric Patrick atwala ekitongole ky'obuwangwa n'ennono. Eno eya Mwami Museveni obunafu bw'osinze okwolesa bwe bayita impunity. Nno abantu tebabawadde muwendo ogwa freedom, ogwa rights zaabwe ng'ozira okubeera. Ezimu human rights ziri totally abused, era ng'olaba nti nga munnamawulire kati omulimu gwaliko ogw'okukola kuba ye akola ekyo kyalaba n'abalansinga for everyone's consumption. Naye kati gavumenti eno eri mu kunyigiriza bannamawulire baleke okulaga obunafu n'ensobi zebakola. Ekyo kibi nnyo, era gavumenti ezinaava bwezito ezikola bwe tokkiriza kukolaga nti waliwo ensobi ezikolebwa ozirongoosi oyagala balaga ebirungi byokka, kitegeeza nti no otenduka butendesi n'okola. Njagala okusaasira ennyo Mwami Museveni, olunaku lwagenda okugenda tagenda kumanya, kubanga singa abadde anaamanya yandirese bannamawulire ne booleka ne balaga ensobi ezikolebwa. Neewuunya bw'atuuka mu PDM ayagala balaga ensobi ezikolebwa, naye kituuka ku byobufuzi biveeyo ebirala ebibeera nga bimusoya ng'ajjayo embooko
ng'aggyayo emmamba ng'aggyayo abajjaati nga bakuba ate nga malanga yeewuddisa nti ye teyategedde nabintu tebasobola kukola deployment wakati awali state house mu kibuga nga president tamanyi ngaatwala security eggwanga naye tulowooza teri byonna bikolebwa naddala okutiisatiisa okukanga n'okumalamu amaanyi abo batakkiriza muzikiriza naye tusaba ti bannamawulire gaoli nti eriiso ly'ensi yonna balekeraawo okulugunyizibwa okukubibwa era tulowooza nti bangi bagenda okuba nga baluusinga obulamu bwabwe eyo nga tetumanyi kale tusaba gavumenti wesoboledde okusaba nti bannamawulire kakati ate abantu abagivuga apa munnamawulire yakwata bukasi kamera ekulaga kikiri mu nsi kibalansinge n'omuntu ali awalala talabye ategere ki ekifaayo bwomukubidde bwoto naye ate ono ayagala okudda mu ntebe gy'olimu kale tusaba gavumenti eno yebwe mukikuba mabe Museveni akkirize ti nibyo byonna byonna ensi ebeeramu emirembe bibeerawo ti okuvuganya nekubeerawo bannamawulire ne bakola amawulire nga bali totally autonomous nga bali independent nga balina freedom nga bali free nga balina expressions zaabwe nga baziteekawo awatali kutiisibwatiisibwa kukubibwa kukangibwa nakutulugunyizibwa